That's all I know. Nobody be nobody will be actually this now. Young Yokora, young Yogi, and the process of studies and English. We were doing something about the angle. I think you will also as a musical, while you will musical, the end at least. Oina, the cover of the industry. The Hirachi that's all we have. Such a young Ambax bora bila usana wamena bora balo nyaka. Siku ya Ambax kayomba, siku ya Honda kaena. Leo kesa kuwaka uliza. Kasi kichele kuja kwa. Sasa ndio ndio maana. So bakora mnani leo. Ukae mapela si. Ukae omoni mapela si. Ndio zingine ndio ndio. Kulia kuana wake bayo kwa brother omoni kwa. So, yang lain seperti itu, kan itu yang berikut Kabaka tuli ku press conference ya Dax Vibes onako lwalera ine chivulu weekend yenyini ozeno representing amunyambala yenjawo bya nzize nga nomuberera obambi Dax chali wange tajukira era lero yenyini mfunye endorsement ya Zai Muchuzi Mix so nanzikira mu costume eno okwaba kama bange kitibwa okunjawula mu banji ne bagamba King yambala ndi very happy. Yeah man. Gumwenyini nawo ine chivulu mu masawo naye mabega kawo ku chivulu chwasembe bya nakyo side eri bakuzogoja muko ngeri ya politics ngawo mulundi guno wetegese to kubanga ogenda kubanga chikwasaganya ole mefuna interference ngero nsaba katonda bibere birungi ate ne kwatidde mu kuno nze ntegeseze kenyini so buli process nji following a process by process. Yeah man. Kimuje tatuka ku Dax Vibe nti alina vene ya soka kokusalawo nagenda ku vene yokubiri ndowooza tukoze byaffe nga time tukyagirina tukipinge positive for now. Chanjawulo ki ku kivulu kino kuba wenyine wogenda wali obadde wookera ekyenjawulo tuli egenda kuba end of year party egala omwaka ekyokubiri kino nekyo nakikendezeza mune ku bbeeyi kiri kyali kyesatu kino kyebiri nakitadde ku bbeeyi power abaana babalansinge bakole ki banyumirwe kubanga jjukira tuli mu 360 vibe obudde budduka so kati wano wali tunagenda mu end of year abaana bakamala ebigezo bakawummulamu twagala bakyakazaamu ate nekirala abantu bafe abamu bafikira tusaba ku mundi guno bakeere bajje tunyumire nabo pate. Uganda ne Beyonce wafaliwa Uganda ne Beyonce waleera tubadde naye awo nga obimanyi nali njogera muko ne Uncle Mudwa n'agamba nti ajja kuba musanyufu nnyo singa owasa wini wa mami ekirala gwe muyimbi abadde tulwanyirako ffe nga bannamawulire nga tulwana nga naawe oteekako ekigambo n'abawe ebikyuka bamanaja batansobola okusiba bannamawulire olaba ekyatuse ku Frank Ntambi issue eyo bambi omanyi ebintu ebiba mu kooti biba tekiniko okubyogerako naddala on ground osobola okusajjula ekikoze ki naye nga nze sirina gwe njagaliza kibi mu bataano bange lyamaani. Yes, navayo nanyumirwa naliyo Boston netunyumirwa ku Nup Convention ningina ne Denver nanyumirwa ne bachali bange join the president eyo nga tweyagala nga omanyi sometimes we play sometimes we pray. That is it. Yeah, man.
abayimbi temulina mukwogera kwemwogera nga mwe abayimbi osanga nga olunaku lumu kuliko shows 6 last weekend wadde Kampala nga liyo shows nga 5 abamu tebafunye batono abafunye abantu ndikyensuubira oluusi eba off season mu byenfuna naye we keep trying mu buli business kibaamu ne mu katale oluusi kibaamu ne bitatambula bulungi naye tukipinga positive nga tugezaako ekirala mpozi nze mbeera nakawuka oluguudo nakawuka terutambula tulajanidde oluguudo ebbanga ddene babanga batandise bakuŋŋaanyiza ettaka ewantu nga basitopingiraawo abaana batandise okufuna lipooti ababbi beekweka mu biwompogome bye batema ne balekaawo so musitukireemu naddala Ministry of Works mu following ekintu ekyo Bachina mwasindika nakawuka balidde embwa z'abantu bazimazeewo bantu bali eyo tebabitegeera bo balowooza mupango bajja wiiki emu ne beebuzaabuza ne bayiwa obuyinja mu kinnya ne bavaawo so nze nsuubira ebintu mubikwate kimu kimu manyi nti nakawuka roodi keggwe tudde ku ddaala emuliko naye amakubo mukwata emirimu mingi byonna tegiggwa ne gimaliza nga egimu giri substandard olw'emirimu emingi egikwatibwa kati gwe weebuuza akaguudo ke nakawuka kilomita teziwera n'ataano kabeera katya nga essaawa eno kakyali mu discussions akakayisibwa mu budget ezisukka 5 mwe mutuukeeyo ko bannamawulire mulabe oba basobola okuyitayo bajja bajulira ne ku mikutu ogwo ebintu ebitrending nti makeup nakawuka akwekubako tomwekubyeko ebyo ebintu bibanyumira mmwe so byebyo byange otherwise buli mumwagaliza essanyu olunaku olulungi obulamu obulungi WUMA ne Federation basayininga MOU Memorandum of Understanding ne tusanyuka ku side ya industry nga yo nti wabaawo obumu bigenda bita mu offices eyo nga gwe omukulembera abayimbi nno sinna bakusayininga kintu kyonna sagala onteeke mu kintu kya signature njagala nnyo sooka otunuulire nti we at stand still watching carefully man waliwo okukaanyira kwa ssente wakati w'abapromota nga bagamba tebajja kiiza Federation ye kubanga mubaliyako ebyo ebintu byabwe sibitunulamu nze ndi ku byaffe ebiri practical nze nkyali ku copyright nkyali ku bingi nnyo ffe ku ground ebitusabotaginga bingi nnyo oluusi osasula poliisi enaggulu ate noddamu nosasula poliisi ku kifo bingi nnyo ffe bitwandetaze bibe mu discussions nga bituyamba ate ne biyamba ne ku bakama waffe abatupangisa oluusi mu bifo ebimu emabega kawera twali ku parliament ku nsonga y'emu kuba tumanyi nti parliament yayisa etteeka lya copyright naye era biseera bisinga tetukulaba naffe tujja kujja naye ffe tujja kukoma ku geeti n'ekiwandiika ate tujja kuleekaaniraawo abantu bakumisinze ku pate ya sister wo nga bagamba oli yagambye yinze tebayimbye muwoomya nabadde Kenya ku mbaga nejjukira naliyo era ku rihaso ne mwagaliza birungi byereere oli taano wange era Shiba Kongs big up on yourself wali tulina ebintu eby'enjawulo ku app eyo oba tulina bakuyisagenda mu Play Store oba mu App Store osobola okukakasa ogyefunira osobola okukakasa nti ebintu byaffe bikuumufu osalawo okukwatagana ne Sanyuka NBS buli kimu kibeera talatiri Thank you so much. I want to remind you guys, this is the ordinary video. Wow, it had a bunch of balls all over the place. It's shows the but I can't do that. This is the ordinary video. Wow, now so long as you know about it, let me buy the rest of the tickets. But you're going to come to all of the tickets for good and Kamuchani, for PDA, one of the tickets, Yakuza tickets, Shuri, so we down my tickets. But I want to welcome someone from Joy Star. As you get someone from Federal, Joy Star Fashion. Anyone from Joy Star? Joy Star Fashion Store is also part of this event. Inakamala matunda kwe, so kupanga tepu wanonya, kono umeo kubazi. Now we want to talk about rocking in white. Banana white amata. Mali necho sana kukuza kisa. Kanakanza. Ngola ni malegao. Ngola ya kizinde manapiga kuna Adana kwa conference kwa white ndio jasi mani mwana. Waka tulanga white. Neka zechemani mwana zikangubulo kinye. Nyoko. Kamboleci. Nyoko. Ndio na mabulesi ngame kangubulesi nge. Nyoko. Nyoko. Unaja kwa white. Nyoko. Tukabe baleri. Nyoko. Tetuli yeyo. Nyoko. Tuliwa taxi. Nyoko. Kijana hii. Nyoko.
nyoko. Nawe mugole. Nyoko, nyoko. Chitaka Waliyo nengudi. Nyoko, nyoko. Kama zile mtawabu samana. Daksi awala keto yetu wala bai. Wenda bia mizi kwa yeye kama ni chichi kwa kuingia ni muganda wa daksi wa musikia. Na bila kwa doki michinga ona kama chichi. Paketo yetu wenda na mwenyewe wa kile yote wa famana. Daksi siko of the gentleman. Iba Mickey Wine, now is Uber Zama, as you saw the mic, as you join us right here. Thank you so much. Okay, kasi na ako napa ito microphone. Yan lang ako pa ewaronja PDM. Ito mic na data. Uza kama ni PDM uza. Acha please take over. Yeah. Yes. Banana, that's the Jew. That's the Jew. Friday. We are not here to cry. We're just here to celebrate dancing vibes. But that's the Jew. We call it that's the Jew. When we're supposed to dance the Jew. When you want to dance the Jew. Everybody, guys, let's be supportive. Let's be happy. Unaporale leo kasiki. Kuroga leo tunampa kwa katika Friday. Tunakuwa tunashinda sana. Bana, msikilize. Umwaga kwa tamlo. Sichocho. Shout Christine from Victoria University. Thank you so much for coming. But we're not a minute of a word. Thank you so much. Thank you so much. My name is Christine. I'm from Victoria University. Yes, Victoria University is proudly sponsoring Dance Vibes on this show. Dance is family to us. I'm seeing other family members. We have a lot of family members, media, entertainment industry. Everyone is family to us. So as Okay. Ladies and gentlemen, back together in Basaha. The main reason as to why we are here is that vibe, yeah? Yes, Benji, because you're